nawuliddeko omukazi omukadde bano abaludde mu paaliyamenti nga naye ayogera ate Nameere lwaki ayogera kakati omaze emyaka 23 mu paaliyamenti oyogera oluzungu lw'olufu oyogera ebitakwatagana ensi neekugumiikiriza naye tosobola kugumiikiriza Nameere yakayogere okyangaŋŋala nga nayogedde emirundi 2 gyokka sitingi za paalamenti ze nnaakogereramu ziri 2 omukazi yazikozeemu interview 10 ekyo kikulaga nti wenkutte nnyina kukola ki kunyweza omukazi oyo omu baamuŋŋambye nti alina kaawo yalemeza emukono bano abantu bajja ne babalimba nti opposition naye opposition eyo bagikozesa kuzimba kasike ya kuro kubanga balina ebyabwe bibeefunira mu gavumenti kaawo w'emukono buli baba baagala omumukyusa nga dduka ofubanga nnyo okwapuguleedinga enneeyisaayo okusinziira ku bukulu n'ekitiibwa ky'ekifo kyawo w'obeera ogenze. Kampala temuliimu basezi bagoba mirambo toleetanga emizeejo egy'ekiseza ate e Kampala mu Mataala. Essuuti y'obwa Honorable nnene nnyo okugiwemulirangamu n'okugyogereramu ng'omukubi w'amabulooka. Twaligambye nti oli Honorable w'e Masaka oba osanga abantu b'e Masaka bo beeyisa batyo. Naye mu kaseera kano oli Honorable Minisita. Olw'obukulu bwa tayito nti Honorable y'ensonga lwaki ne bw'ofuluma Paalamenti oba ne bw'ova ku bwa Minisita. Mwana ttu tayito eyo y'ate ogisigaza. Kati saagala tayito enkulu bw'eti eri eggwanga otandika ogyogereramu ng'omukubi w'amabulooka. Otandika ogyogereramu nga bbeere ddene omusogozi w'omubisi atamiira buli kadde. Abaana abato balabira ku mmwe ba Minisita. Oli muweereza wa ggwanga mu kiseera kino. Naye ate olemeddemu obwakapere. Kyokka nga teweerabira nti Minisita omulimu gwe si gwa kutuula butuuzi mu ofiisi nga kifaananyi. Naye eggwanga ery'enkya limulabirako. Era ye mmwe endabirwamu mwe tulabira eggwanga ery'enkya. Muggwe Nameere tulabiremu ggwanga ki ery'enkya. Era mukama wo nga lunaku lumu agenda kusindika eno mu baana baffe ku zi sipiiki de obagambe ki bakulabireko ki bakwegombeko ki era gwe olindabirwamu eraga nti okusoma kukyalina amakulu nga Minisita omulamba ate era nga MP abeera akyayogera eby'ekijjegga akyayikozesa olulimi luli lwennyini lwe yakozesanga ng'ali ne full figure. Lwe yakozesanga ng'ayomba na full figure. Please upgrade. Upgrade. Gezaako okufiitinga wooli. Gezaako okufiitinga mu kitiibwa ky'obwa Honorable. Gezaako okufiitinga mu ssuuti y'obwa Honorable. Mwai Museveni naawe otumenya. Tuzimba nsa oyonoona ggwanga. Tuzimba ggwanga lyanca ate gwe olyonoona. Twaligambye nti generation yo yaboofuwala ddeene eyaffe. Kale eggwanga katuliteegere mu Uganda ey'enkya. Naye ate bano abaminisita bo oba abakulembeze abaleero ye transport agenda okututuusa mu Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya tugenda ssangayo bakulembeze ki era abamotivatingibwa baani? Bannameere buli lunaku n'okaayana abaana tebalina mpisa abaana bazannya politics ow'okuvuma abantu abakulu tebalina gwe bawa kitiibwa balabire ku baani? Era abaana abo ba mulembe gwani? Bw'oba okkiriza nti generation eno yaboofuwala kale tugezeeko okuteega eggwanga mu generation egenda okuddako. Tugenda diteega tutya ng'abakulembeze abaali badde ekyokulabirako abaana baffe babalaba ku zi TV nga bawemula. Era abaana baffe ogenda bamotivatinga batya okusoma ng'abawemuzi olwaleero be ba Minisita. Abaana tubasiigira ekifaananyi ky'abaliwo nti bannanga okusoma kulungi tunuulira gundi then nabo ne basoma nga beegomba kubeera nga gundi. Mu mulembe guno abaana batunuulira abantu be baali egombye oba bali mu bifo ebitunuulirwa ebyegombwa nga bawemuzi. B'otuuzizza mu buweereza bw'eggwanga, b'otuuzizza mu zikeeki z'eggwanga, olwo ggwanga ki olwo lye tuzimba
era Uganda ey'enkya egenda kubeera etya nga bano be bakulembeze be tuyinawo olwaleero. Abaana baffe tugenda baagazisa tutya okweyisa obulungi nga bano babakulembeze be tuyinawo abawe muziggwe boowe emirimu, abatalina njogera, abatalina mpisa, abatalina nsa, abatakuzibwa gwe boowe emirimu. Kati ono omulese mu local government akolemu ki era ayogereremu ki, aweerezeemu ki? Kuba omuntu kyapuluma kimuviira ddala munda. Ono bw'aba afuluma bigambo ng'ebyo enda ye erimu biki? Abaana be twakulizanga mu kutya Katonda nti mu kutya Mukama amagezi mwe gatandikira. Omuntu atya Mukama tawemula, omuntu atya Mukama tamoggoola. Naye ate abaana balaba abakulizibwa mu Mukama nga balinga abaakulira mu kusaddaaka abaana b'owadde emirimu, nga balinga abaakulira mu bimansulo ng'oluteeka wansi ebitabo bagenderawo ne balaba zifirimu za kinaakukka b'owadde emirimu. Deni abaana tubakuze tutya n'ensa, abaana tubakuze tutya n'empisa, abaana tubakuze tutya nga balina be batya era nga bamanyi ebigambo erina okuyita mu kamwa n'ebitayina kuyita mu kamwa. Bano bannammeere tebakimanyi nti omwana ayita mu mulyango gw'emmaaso tayita mu mulyango gw'emabega, n'ebigambo waliwo ebitayina kuyita mu kamwa. Ewaffe e Buganda twali tweteekawo enkola, awulira ng'olina ebigambo ebikuzitooweredde by'oyagala okuyisaawo eby'obuwemu nga kyakutembye kyakuwemula, noonya ewali okwalula abalongo. Nsuubira buli wiiki baalula. Ne tobireeta mu bantu, kati ono abijje mu bantu, abireese mu ssuuti y'obwa minisita, abireese mu ssuuti ey'obwa honorable. Bino si byabafuulu figa by'obaddemu, gezaako okukula. Ensi bw'eba ekuwadde omukisa okukula, ensi bw'eba ekuwadde omukisa okugezaako okwetereeza, togitimawa, togitimawa. Abasinga bafiira mu bubuze nga tebafunye mukisa. Ofunye omukisa oyambadde essuuti ey'obwa honorable, essuuti 2 nnamba ez'obwa honorable. Mwoyogerera ebyekijjegga, mwokyasabukira pominiwo, mwokyasongera ensundo yo mu bantu mu ngeri ewemula. Tekinyuma, tekiwooma ku lw'obulungi bw'ensi. Bw'oba tosobola kukikola ku lwa bulungi bwa Muzeeyi Ssempijja oba ku lw'obulungi bw'oyo eyakulonze, kikole ku lw'obulungi bw'ensi. Ntwagazise abaana baffe okusoma era twagazise abaana baffe okusaala n'okukuzibwa nga bakimanyi nti ebifo ebyo woobijjamu mwana wattu ne bw'oba obadde n'emize osobola okukyuka, olaba nnammere yakyuka. Era positioning ey'obwa minisita, positioning ey'obwa MP bw'eba eremeredde okukukyusa, gwe ki ekinakutukyusiza? Mwami Ssempijja, biki bino bye mutuzaalira ne mubiweereza eri eggwanga? Muzadde yasinga okumanya omwana we, kubanga omulima yasinga okumanya olusuku lwe, era yamanya endu ez'okuttiza. Ono omwana gwe watuweereza mu baana bo be wasigazaayo bo bategeera batya? Mu baana bo bonna ono gwe watuweereza nga yanyumira obuweereza, olwo abasigaddeyo bo bategeera wakaawo tewafuuka jjaluliro ly'abalongo, tewafuuka kkulizo ly'abalongo oba ewammwe e Masaka e Kalungu. Buli eyayoyanga okukuza abalongo ng'aleeta wammwe we wali abawemula nti nawulira mbu abalongo bakula kuwemula, kyokka bannange mweswidda nammwe. Ono gwe watuweereza eyali ow'okuttiza yendu gy'otulaga mbu yegenda obbalaka ebitooke. Mwami Ssempijja mulaba ng'omusajja omukkakkamu era ne bw'omutunuulira omulaba ng'omusajja ow'ensa. Wavaamu otya omwana ono?
era bw'aba wemulira ku mitendera gino ewo wammwe gy'abeera nga teri kamera kiri kitya? Ensi gyetamulabira era gyetamuwulirira kiri kitya? Siyagala ofaanane nguli Paulo Kafeero naye tukusime ku lukuusi nga tunoonya DNA eya Justine Nammeere entuufu. Bw'aba siwwo mutankane, kuba tulaba ebikolwa bye n'enneeyisa ye bya njawulo nnyo ku bibyo. Ne ku lw'obulungi bw'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni, abantu nga bano bw'oba obeetaaga nnyo ng'olaba tosobola kukyebeera okukola nabo waali beetaaza olw'ebyo by'obinoonyamu ku lw'obulungi bwa gavumenti yo, sooka obanacalingeko. Wabatwala ekyankwanzi wabasomesa ki? Temulyanguze nguzi si nnungi, kw'okuwemula bakusigaze kwe kulungi. Kiriko nguzi teyeesaaba ku mimwa era tewunya, naye okuwemula kuwawaalira mu matu, kuwunyira ennyindo. Awemudde yeesisiwaza amaaso g'omulabi, kyokka ate ayonoona ezitannafa mu kisero. Firimu etera nnyo okutambulira ku zi main character, era main character ebiseera ebisinga kyazannya gwe guba omulama gwa firimu. Kakati Uganda bw'eba firimu yaba wemuzi, yaba moggoola, yaba talina nsa, yaba talina kawoowo mu kamwa, gezaako okufuuyira ebigambo byo perfume nga tonnabifulumya tuwunyirira. Justine, gezaako okufuuyira ebigambo byo perfume nga tebinnatuwunyirira. Gezaako okwagazisa abaana baffe okukula n'empisa, so si ndaba ne Nammeere Awemula yafuna obwa minisita, ndaba ne Nammeere Awemula yafuna obwa MP. Bino si byabafuulu figa. Manya obuvunaanyizibwa bwawo w'otudde ekyo si kifo kya kitaawo. Obwa minisita si kifo kya kitaawo, kifo kya buweereza bwa ggwanga. Kyokka ng'obuweereza obwo olina okulifulekitingira abato ku nneeyisa y'omukulembeze, n'abakulembeze abanajja enkya bamanye omukulembeze omutuufu yeeyisa atya. Nammwe abaweereza b'okumpewo mulembe guno muwemula nnyo, ba YouTuber muwemula nnyo, ab'oku radio muwemula nnyo, abawuliziganya mwegendereza okuwemula. Awulira ng'ayagala okuwemula n'okumoggoola, genda mu balongo, si mu baana baffe, kubanga mukwalula obalongo tekkirizibwayo bato.